Kulika nnyo mukuumulako ndowooza ensonga y'ogumere ogitegedde bulungi. Mu mawulire amalala ge tulina oludda oluwaabi luleese akatambi k'obujulizi mu musango gw'okutta Maria Nagirinya nga eyali ddereeva Ronald Kitayimbwa omuvunaanwa omukulu n'eyali ddereeva Ronald Kitayimbwa era ng'omuvunaanwa omukulu Kasolo Koporiamu akaabidde mu kkooti ng'alaba yeewaako obujulizi mu ttemu lino. Okuwulira omusango okuwamba okunyaga n'okutta Maria Nagirinya n'eyali ddereeva Ronald Kitayimbwa akuzzeemu mu maaso g'omulamuzi Isaac Muwata ku kkooti enkulu mu Kampala. Kkooti leero etandikidde we yakoma n'omujulizi eyaleetebwa oludda oluwaabi olukulembeddwa Jonathan Mwaganya ne Timothy Amereti ono yakwata obutambi bw'ebifaananyi mu ttemu lino. Asekenyi Alex ngono ye mujulizi we 12 naye annyonnyodde engeri gye yakwatamu obutambi buno era ng'obujulizi obubadde bwongedde okuluma Kasolo Koprian ne Rebecca Johnson amanyiddwa nga Rasta. The jacket he was shooting on that day was ready in color. Obutambi buno abavunaanibwa bakwatibwa akatambi nga buli omu alumiriza munne mu ttemu lino era nga balamuza ne poliisi ettemu baalikolera ow'emirambo gye bagisuula bwe baasuula emmotoka ya Nagirinya n'okwerumiriza n'okuba n'emmundu. Kkooti ewuniikiridde nga balaga obutambi buno wabula we katuuse wakati omuvunaanwa omukulu Kasolo amaziga gamuyiseemu n'akaabira mu kaguli nga ye kennyini alaba akatambi nga yewaako obujulizi wabula ate bw'abuuziddwa oba awakanya akatambi kano okukawaayo mu kkooti ng'ekizibiti akiwakanyiza ng'agamba nti omujulizi aleeteddwa si omupoliisi wabula tibbi ebiri mu katambi tabiwakanya era oluvannyuma kkooti akatambi katutte ng'obujulizi mu musango guno era Kasolo abuuzizaayo omujulizi ono ebibuuzo era ng'amaliza yeeganye ebyokutta abagenzi n'ategeeza nga poliisi bwe yamutulugunya n'akkiriza omusango newankubadde nga si yaguzza nga yali ataasa bulamu. Nga sirina kye nina kukola kirala kubanga nali nawambiddwa nga ne basirikale abo nga nina kukkiriza kwogera ebyo bye baali bayagala njogere nange kye nakola nga manyi nti waliwo olunaku lw'okujja mu kkooti eno ezuula amazima kwekikiba kibeerawo nayogera ebigambo ebyo naye si kuba nti nazza ku musango newabula okutaasa obulamu mu mbeera gye nali endimu nga kkooti bwe yali ebigambo. Omujulizi we 13 abadde w'okubirwa Tom okuva erungujja Kosovo akola ogwa mobile money naye awadde obujulizi mu musango n'ategeeza ng'omu ku bawaabirwa eyalina enviiri z'abalasita yaggyako ssente ku simu n'ereeta amannya ga Kitayimbwa Ronald. Emitwalo 214 kutunishiyetinga bamukola transaction eyo simu ya display amanya na Kitayimbwa Ronald. Igaddisan ye mujulizi we 14 ngono wa mobile money Natet naye alumiriza omulasita okugyayo ensimbi emitwalo 27 ku simu nga yareeta amannya ga Maria Nagirinya. Esimu yareeta amannya Nagirinya ekyajjira tuwedde bansi nangamba ajjako ezo nazo neziriko kyajjira twajjako emitwalo 27 nemwateekamu ppini. Omusango guno gwongezeddwayo okutuusa olunaku olw'enkya era nga twogeddeko ne taata w'omugenzi Francis Anthony Lubowa n'ab'emikwano abamu ku babadde musango guno ne babaako bye bannyonnyola era nga baagala kumanya eyasindika abatemu bano okutta abantu baabwe. Balabika nga baliko bali emabega tebaali bokka naye balabika nga batajja kututuula. Twetaaga obwenkanya okulaba nga mukwano gwaffe yafa mu nfa bwetyo era twagala kulaba nti Maria Nagirinya efuna obwenkanya. St. Magis Innocent yakusakedde eggulu lino.